yes n'agaba naddiini gwe omulwadde wo aba yafudde bw'obanga omulwadde we yafudde gweomusanga mu ggwanika yes nente gonna kakati tell me where do you find this mu bulaaya babayita ba undertakers you ring him oba gwe omukadde yeteerayo insurance ye ayinza n'okukubira essimu Mr. Mirundi your mother oba your father tebagenda nti is dead is now with angels celebrating with the angels would you like to be her body wise but no undertaker naye mu Uganda mwosanga kyobulabe kisi yafa nalubatu kuku ye Namirembe naye bagiteedalinga ne Lubaga yabakati bonna bafu bawunya era abalokole enzimba kulya temuzimba amasomero temuzimba malwali bano bafuddirwa ekyo traditional churches are dead because balina ettaka bagoba abantu mu ttaka amalwaliro gabagatiramu abantu negundi nze ere Namirembe eriwe ekikampuni olaba batunda ekkanisa olaba yogundi kazimbayo ate yajja bubinyu ye yazikirira tatagenda kwakako nakamu myaka gigenda kugwako nga yekwasa covid no they are not in institutions no Museveni munenyiza bwereere you have an auditor general you have a parliament zirina obukiiko kakati kyemukumenya oba opposition kazinkubuuza do you believe manya why did Museveni come out in the public n'agamba Diana nakugamba ki yes Museveni naye muntu namumina amaka kakati yamuwaddeyo mu bantu tuwireko tuyo singa musaakinga ani agenda okende wa Museveni kati nabagamba nti batugoba fe abanyampi nandika akatabo kange nti the history the practice of the banyampi politics bakabaka bedda bwe bafuwanga nga waliwo gwe bakiwayiriza bwawulira ekiwunya nayimirira Ssaabasajja Kabaka gunsinze nnyo n'abaganda mubyogera omulangira aseredde wekuba etonyi omulangira aseredde gwetusinze ndi dokita ekitago byafa gwasingaani kakati ebyo kati mu gavumenti eno ensobi gye bagoba abanyampi those who would be blamed for doing something they have not done banasaline mbagoba kivumbi ne mugoba tamala mirundi yena adduka abantu bonna babadde mu gavumenti bonna bakasujja bani mu abagobamu kati bwe mukyewunyira bwe mukyefuuyira mwe mukisa mwe mukinuusa this is why Museveni attacks Diana in public. Does he talk about Kazibwe, who is a senior advisor to him in health? Does Museveni talk about the minister? Tamanyi who has the powers. Nti wano wonna Diana yabafuula ambwa. Diana bonna yabafuula ambwa. Kati sente zonna zinaweza kumwona yatwala. Kakati abanyampi bagenda. Kati bwe bukyefuuyira. Omanyi omusajja agenda kati omusajja oyo nga talina magezi. Bw'okifuuwa kuba muli babiri mu kisenge kyamu. Kati omugezi gw'ofuluma bufuluma. Kuba bw'ogapa eyo si gw'okikoze. Omanya muno yakikoze. Kakati babasajja bagezi baga mukyala kyusa napisa omwana. Kati wano kakati gavumenti twagiddutujooga ne tudduka badayana ne bajooga olaba bakuba ne bawa Nakyobere bamufulumya era nze mbagamba there is no tribalism in this mafia gang. Nakyobe's husband Dr. Ambonye, Professor Ambonye Dayana yamugoba wali nti ajja agendanga ewa Museveni abulire mukazi we abibulirani. Yes bamugobayo anti kati kibawunyira akifuuwa kinuusa ayi Mukama otenderezebwe Katonda weggulu ayi kati Dayana bwakifuuwa ng'akinuusa gyonna yonna gye babbye yonna bwe bakifuuwa nga bakinuusa. Kakati ono gundi bwe yazze mukwezi yazze n'obwavu bwe buli motoka bagiteekemu akuuma ati tekisoboka. Let me tell you olunnya olumanyi olunnya emmotoka olunnya lwa gavumenti lwa poliisi olunnya lwenagulwa lwa poliisi ne balutimamu balubbe ng'olunnya lwe lukuwa number plate ayi Mukama otenderezebwe. Kati Dayana bw'akyefuuyira ng'akinuusa byonna mu gavumenti mwatugobayo omukyefuuyira nga mukinuusa. Kati Museveni ategedde abafuulwa abafuuwa emibi ababbi kati abategedde ensi ejja kutereera Dayana ensi ejja kutereera mujjakoma okutujooga abantu bakifuuwe bakiwunyirwe ng'oli mulwadde wa pressure oli mulwadde owa ulcers
twakugamba omuntu bwofa omulundi gumutonda era twaliwo yali agenze n'afa n'akomawo nolwensonga eyo ekirwadde kino ekya covid-19 kisinza okutenya abantu abalina ebirwadde ebya sukaali na kiraki naye kakati batuvumbulira eddagala erimu sukaali lyonywa naawe n'owulira nga sukaali akakkanye puresha ekakkanye alusazi kakkanye mbawa enamba zino sizibawatiro akubatino okunyumira nze siri mulwadde wa sukaali siri mulwadde wa puresha siri mulwadde wa alusazi naye nziwammwe abalwadde mugende mufune eddagala erijja okubayamba okubavumula sukaali nolwensonga ebyo bali bawadde enamba ezo mugezeeko obulamu buno obulamu bumu ate bugenda omulundi gumu tewali yali afudde n'akomawo yesigadde omuntu yatwanga n'akomawo bali bali akatuka okusooka n'akomawo naye ogenda lumu nolwensonga ekuba ku simu noti 7 noti 9 nya 7 not b not 7 not 9 nya 7 not b ofune eddagala lya sukaali abantu baliyagaliddemu nzera bitutebasente bwa kirosi wano waffe makondo yabadde akugendako bwenali tugere tutwala kati omusajja asijakala bakubika balibesimenga nti ebadde bazalinga nti nze akalulu 2026 jakubakitawo lwaddagala lya sukaali nolwensonga emugende eyo ofiisi za profesa Enengo nga ku ddwaliro ly'Enengo awo nga ofiisi za NRM eddwaliro lyamwe eriri mugende mufune eddagala lya sukaali essimu noti 7 noti 9 nya 7 not d musawo nakayima awo ekubawala kata kutumiddeko ekisomero ekitundu ekitemu nagiyo mujje mu bitwale mwabagula kati musobola okunfunira ku simu noti 7 not 5 7 noti 7 not 5 7 mwe muba mujja abatunda ebintu bina mu stock bikiri nnyo nomusooke muyingirizeko kubeera mukulu tampale ngenda kusooka kusomereko mesegi zino olaba abantu bagamba ono yesebbiiri kituuka bamawulire tambale babi nnyo olaba nesematimba tava mu mawulire naye ndasiba amawulire sematimba kati alabika nabagamba nti ayina omulimu oba ekifo oba tv egyagala okukola oba kati bakimanyi nti aliko Mengo kakati oba ino lubomevu nabaga nti nabawulira nga boogera nti kubagamiyire ne Ssebutinde Museveni alina gwayagala okuwaako obwemirisa bwa justice zibaga nti tubebagamiyire tunonye omuvubuka bamuyita Ndawula banyegesiddeeta tunonye n'omusajja bamuyita Nsumba tukubenze namuwonya but you see balabika baali bamuwandikako dda report era tekirimu muntu yes they get information early kakati Sematimba nababuuza nti yakoze eki ekifanyiringa yakoze eki ate yaaya abasajja kyebagala ku bakazi kyo kiyaaya tekyasoma tekirina luzungu tekimanyi n'abakazi kyebagala ku basajja namaganda yali mukazi mugagga ngaakola mu kikubo abakyayagala omwekisi w'emigugu lwaki omukazi ono yakuba kazini namwasa omutwe kazini yalijje n'omuliro yalijje no mu byambalo kakati kogamba nti n'omukyala byekwasa gondi bawe kyasangutayira bakazi balala azanyiza okuba nga ate emizinga gyoli ate atali ono wa uniform nga tegyo gikubawala nga ono mu byambalo jeno ate nga yewaka kyansa kuwamanyiyo kamanda watira so you see sex is psychological. Did Sematimba defile diki ekijiko kye nawuliddemu bamatembe bakamba buli bamatembe bulimba kwatembe mwaso omutwe why mujjukira akawala kebaga nti abapakistani bakakutte akakazi akavaayo gaali gabasaba mumotoka akawala bakakolamu sente waliwo kazi sinayi baliita obuvungi simanyoni gabba akawala kaali kalwadde kanziku na HIV ne bakabiramu dola $5,000 akawala ndoza kampana dabazibamu when they come here women rights what type of women nti Sematimba abawese okiyita kimatembe kino okikubakikati mugetese nakiyira kamulali kubanga is it that one eryawa omwana ati wulira omwana yamujjako nyina omwana n'asayinira kati if the woman was ignorant attack the magistrate because Sematimba went to court and the magistrate the running magistrate in his ruling nagati omwana akkiriza nti salibeera naki omwana taliddayo omulaba byobulamu Sematimba no atata before judge not before another one chairperson before judge Sematimba yes nyeza okuba nga omwana nge tajja kulya makubo matuufu oyinza okulemera omwana ngaoli munyiwanja yes mulinda yonoonekatta abantu you see Sematimba went to court as required. Matembe is a lawyer. Why does it seem if you fail, if you have been badly treated by a lower court, do you shout like Matembe? You go to higher court.
Sematimba kanenyezebwa ku fayiri n'okola naye anenyezebwa kujjayo omwana anti omwana Sematimba ekyo kyeyakola simanya waligambye nti Sematimba hazinigirikizibye omwana Sematimba ayagala omwana wakulire muki kati kankubuule Semakokiro nyina ali mu lubiri bwe bagenda mubatire namirembe nyina yajja waayo lwaki kaba kati muwaabi tuleke kutujooga muleke kujooga bantu abenamirembe bagenda okubatira Semakokiro nyina yaliwo niyo mukiuga baki mukioge munze mutimba nkwateko mulageko mulwaze enjovu abeere waka. You see, if you are fighting for children's rights, omulangira Semakokiro bagenda mubatize nyina yaliwo we bateeka maama we bateeka waani Sematimba mutuufu ati Sematimba went to court. Sematimba went to court. Yes, kubanga what is the contentious issue akati ngambagambye olwaleero nti olwokiiro ekyo sobola okweta wa poliisi omusango gwa Katumba Abusi. I'm telling you, singa that man is serious olwokiiro, what do you do? A confession is made before a magistrate or a judge. Noga sijja kutawaanya kooti tukkiriza singa bali luzira onatidde obujulizi bwonna n'abulaga abantu era nga bwe bakola kawezi nokwekyo the Lion of Mogadishu mugenda kwonooneka mwenna mu ggwe because you are being used. Any lawyer will tell you that a confession is twejjukira omusajja oli oweeruze ono eyatanga abantu egende emakerere siryokere yatta omuzungu mu ikotoriyo omanyi nti baali bamututte wa magistrate akole confession nayagala okutuka magistrate confession bagiteeka mu press conference. What's the difference between this case and Kaweese's case? Because Kaweese bwe mwakola Bukede nekutana kulubya ojoze ense kulubya nalyoka agamba mu Bukede abatwala Katumba bali babiri nembaga nti kati mukitegeera bali bagenda pakwata kati baagala to confuse mu identification parade. Baali baagala omukyamu yabayitamu nembaga nti mwalabeko story ya Bukede ng'ebuuza Katumba you believe Katumba wamala was unconscious ani yalipotinga ku bundi Bukede bwe yavaawo naga nti wadde Katumba wamala ayodde ebisosonkole naye n'abasirikale b'SMG baziina andi kankoboli naye ojja kuwonekayo olunaku lumu bali kuteeka ku kizindalo noyogera abakozesa nkoboli bwe bavudde awo ne baga nti omusajja gwe bakutte abadde amanyiddwa nnyo mu bakuumi ba Katumba wamala nga bajja newuwe omukazi bwe yagamba Katumba wamala naga nti sibeeyo lokokyo muwedde ozimbye erinnya lyo wajja accept to be used ne bakugamba nti omusajja AK-47 eri eki gye babadde naye omusajja ye pulinga trigger yafudde yalina information yalwanyewa yakubye esasi ki ate yafudde n'alamuka n'abalagirira gye bakutte bannaabu that's a dead case. Naye Katumba kimuyambe ti as no nze baali bagenda okunzita nembawulira amukalankyo yateera ulira ku esimu nenjikwata I know them abali bagenda okuza mbamanyi negundi naga nti omusajja nemeseza nti abaana bange gundi negundi wenodde bwe ndigipuleyinga balitegeera niyo yagenda okulita. The president knows their agenda. They are on zone. Why do they waste time on doing? Ugandans are working. No, you see, you don't know Museveni. Museveni has Museveni helped here. Have you seen the state making a specific defense against for them? Bakolagana na ICC ne bagula baloya bawe lejjoli miliyoni yaga kakati bakibuka mu nti babagula ne baga nti netta kati baweereza ennyonyi mujje kakati ziwatanyiro bawulira mbalabu nano okuzemuyiza gonto okutemba nnyo their chairman is sick collapse ye yaki okugenda mulwadde mu era bwafa kati mwito kanti wa covid kuba mumulowooza nti buli mulwadde bonna bwa covid nenze for you am telling you buli muntu ategeere how do we deny these people kuba tulinayo phrase eyokusatu katambulye mu phrase esatu katambulye mu phrase eki kakati anti eno mwagizanyiramu musasudde ne bakola akabadde kabwe bafuna ssente kakati pulezidenti atuyambe ensonga ya covid esuula gavumenti ensonga ya covid kaloolo pulezidenti ekintu akikwasa ab'amagye tutegere nti okisigeni waali atumala tutegere nti ebitanda weebiri teriwo amagye agenda kujemera Museveni nga baddayana yes abalina ebizimbe mu Kampala ab'amagye bali bamera bano abasuma
otwala nakona muntu bwe buyina ebizimbe buli wamu obufere obwali bulowooza nti bujja kufuga eggwanga kakati ekyokubiri mukamba buli nze katonda ampa okwolesebwa katonda alina mwampisiza ebintu nemba ewantu nendaba ekintu kakati omwana nga yawasiza kyobola sajja naye kankubuulire singa siri bwendi yali tasobola kuwasa wayi gwali ewaka talina motoka etambula abakuba ekyaggwe obananumutya ate nga abekyaggwe nabo okutambula okugyayo emmotoka balina okugenda ewala disi how many miles on foot on what ebbaluwa ebatambuza emmotoka ez'embaga tozisula bubo ziina mu disitulikiti mweziri kati disitulikiti yakumeka kakati embaga ye yali nakawa oyala disi wakumeka you must get there physically kakati abatimbi ezo zaafa abakwaya ne bannaddiini nabo bennyini tebalina sitiika kujja because it is assumed nti basula ku bigo ate omukazi yalonda gye bali mugattira gatoza kulonda waabwe kakati eyo it means embaga tesoboka era oyo baali baguze gundi onani baali baguze misaki ayagala baweta kikubo nagamba misaki ndikogozanyira kutumanyi nyinza okukwasa enjuvu nomale wako omwaka mulamba gwe jangu oyimba nze nja kuwa emmotoka nti bandi tojja na bandi leeta kaseti nga bw'oyimba ku muzindaalo era yayimbibwamu zadde zigenze ez'entimbe zigenze ez'abantu zigenze miliyoni 4 zeyateeka mu hoteri zagenze bwereere ez'abatimbi zigenze bwereere ez'ekkwaya zigenze anti kyenkubuulira nti when you look at it is an impossibility tesoboka embaga tekola ki tesoboka temigigezaako. But when the president talks about 20 people, you think they are stationed in somewhere. We are in the quarters. Era abasajja bajomaayi singa tebababba baali bapulaninze nti jomaayi planning ekitundu okiteekemu chachi okiteekemu supermarket okiteekemu ekisawo abaana bebazanya recreation nga kyalo kyemala neera bababba era jomaayi bamubba kwa buli kalungi konna kalina kuba kaabwe gweyina kuba hunting dog obaani kagande nkubuli ekyokubiri ndi mukyala wange ekiro 8 sukali yalinnye sukali yalinnye nimanya nti agenzi kakati if I was an ordinary person ofuluma mu nyumba yogende werusi ku kafi kikisoboka yowerusa nakugulira kakati tu ekyo kimu ekyokubiri onoyite wa stress ajatalo mulwadde mu ddwaliro okisobola kikisoboka kakati if I did not have my children or doctors I do not have an ambulance at disposal would be dead kakati gobeebuuze nti abali mu byaleeyo abakazi abazaala batambula bati abagenda okuzaala ekitegeeza bafudde kakati bwe kibanga covid twebuuze sente what should we do why don't we put ambulances in strategic places ne namba zaazo ekizibu kisigale kimu nti tuloketi ewuwe watali poloti enguudo zammwe zijja kuleeta ki ekizibu but at least osobola obalagirira webakusanga kuba ambulance okujja mu kitundu abala ku defense bajja kutta kati bakuba omwana nga bamukuba emigo ne baga nti omwana nga avuma owona omumbejja bwanga gwe bakubye esasi nga atuuse nawaka yabadde avumyani naye wabwanga bwanga tayimirira ku nguudo tayimirira ku roadblock n'obulabo bwebudduka nekulanama bwe bumuvaako emabega nabagamba nti envuma mukulu tevuma omu. We should talk about insecurity. Bwanga never thought that naye omwana w'abasecurity bamukuba amasasi and nothing has happened. Bwe kyebakoze bokedde story ya GGM no fola nenegwa bali abanene kati ngotegera mulimu omunene eyakiragidde nti eveemu yes kakati ekyo mukitegere ekyokusatu nti mbabuuza nti Tunisia Beniali yali aluddeko nga musajja ensi mwagala Tunisia yapulapulana naye abasite kanso bakwata omwana neyeyokya Beniali yasulako naye omwana oyo yali anonya ne mugamba eggwanga lyammwe nti abantu tebakola site kanso nefulumya emiwendo emipya egyayongezeddwa egy'ennyumba gwe Kisaka do you live here and do you live part of us nti sometime nogamba nti emisolo egyayisibwa mu budget giteekebwawo kiseera kyonna ono mukwezi naga nti emmotoka buli eyingira ekyo pulezidenti yakiweze mukyo ziteeka mbigere ebyammwe obwo obuma mujja buteeka mbigere ebyammwe pulezidenti yabuweze mwetulire mirembe which means kale nosanga abasajja nze nno PCCA yansirikira dda message nti kwezi botasasula sente z'obusuulu bw'ennyumba yo mu Sunday 5 PCCA ejja kutwalanga alebe kakati soko kirabe omanyi kyeyogedde awo abantu kyebatategedde why do you have sellers than buyers? Poverty. Abantu batunda. Poverty.
bwavu. Is this a situation gyozanyiramu? Waliwo ennyimba omutazanyirwa nze neewunyiza ensi mugiveeko. Nasomye mu mawulire nga bagamba nti Rwanda ewakagama omukambwe abasajja abantu enjala yabajja mu mayumba bakwata ba violators of covid rules bisatu buli lunaku. None bajja okuliza balance. Wano Museveni yakyabaganya okuliza balance. Bawani Museveni oyisi Museveni insulate himself nti wani Museveni comes aga Diana nabagamba ki abantu bagawamu omusajja naga banjemera mu byobufuzi if we want to be to survive be a victim. Omusajja bamujemera nabagamba ne muganda si bali beeboogera nti muzeeyi twakubuulira Diana n'oliga omutwe n'engalabi niye muliragawa ng'omanyi gwe Museveni gwe Diana omanyi Museveni kyakutyabira mu bantu talina wajja kuddukira alidukirawa akulo Diana neno kalima singa badduka dda mugule ebibanja ewala kubanga pulezidenti w'eggwanga okuyimira n'agamba gwe n'ogenda mawulire n'ogula mwenda n'akuwandiikira amateeka gakyuse n'olyoka oleeta kakati let the army nze mbagamba let the army take over. Ne minisita wa health abeere w'amagye kubanga ab'amagye balina okukitegeera nti Museveni yekka yatulaze ku b'amagye bajjeno nga bakola abakaddiye ab'amagye tebakaddiwangako. Ab'amagye b'amiini babayola ne babatta abajasi b'okwete babayola ne babatta. Kakati Museveni yatulaze ku b'amagye abakaddiye ekitegeeza nti ab'amagye ensi balina ogiyingiramu bwetabuka. Why are they represented in the parliament? To watch. Let the army be involved everywhere. Uhuru Kenyatta mutegeere Uhuru Kenyatta avaako yagamba this my last and final avaako 2022 naye yakugambye nti by June 22 population ya Kenya yenejja kubeegemeddwa n'agamba buli lunaku bagenda gema emitwalo 11 Uganda eri mu Kenya Uganda eyingira mu Kenya emirundi emeka 5 na ekanisa churches ki basoma Kenya basoma a third of the population capacity ya kanisa bala yazigana na bino ebirala naye era bw'omugeraageranya ffe tubadde tubalese Museveni kyasooka okukola health akatabo kano okalaba nakawandiika ng'ennaku z'omwezi mmeka olunaku lwebagoba lukwago mu ministry ne baleetamu Diana kuba bali bamaze okukitegeera ti ministry eyo yemu kuzirimu ssente tomwebaze n'aleeta mulamu we omusajja lukwago bamubonyabanya lukwago ajja kgenda mu ggulu ne bamuwa obutu akulo yatulugunya lukwago yes kati lukwago aseka lukwago is laughing like I'm laughing at them. I'm laughing at these people. Bagambye mbukakati bagambye omanyi I think the president is planning to reward me something. Kakati bagambye Museveni is making a very big mistake. If Museveni gives this man a mega project bana bawulidde bagenze mu Uganda Investment Authority ne basangamu erinnya erifaanana eryange nga lyalocated oba gonde yeka 10 enamave kakati bagenda ne babuuza Kabushenga n'abaga nti I want to start my TV naye eyo mega project si yange ne bagamba nti Museveni ndowooza alina kyagala okukolera mirundi kakati omu yagambye banne n'abaga nti mumanyi Museveni is making a very big mistake. If he allows this man to retire and becomes a businessman, how will he control him? Naye kakati abadde amugambako ne tuwona kakati abamwavu mwalemesa buli kintu kyange kyonna ne mugamba nti eri kimirundi ze nuclear bomb akubye ne mbatuusa ku jjonyo kakati today nze mbawa amagezi kali bwegati mugambe Museveni anonde nga minister without portfolio naye nga sikola mu government nga bwe ndi advisor atakola. If the question is controlling me Museveni to retain control over me kubafa abaganda tuli bwetu abaganda omwana tumufuga tutya sente ziwa z'omukazi omutwalo oziwa kitawo yazikuwa bw'aba tazikuwadde towasa kitawo yazikuwa wasiza omukazi yes tu bwemba musamira lubaale kitamwe n'atagenda lubaale tejja kujoba wakiri mu mutego omuggo n'agukwatako ne mugutwala. This means that you will still be controlled. If your father is dead omusika wa kitammwe yafuuka kitammwe kyatakola kuwasa nnyina ne bwaba si yamuzaala kakati if these people fear that mirundi when I retire and can do other things that Museveni will lose control over me and as a result I will be uncontrollable
and cause you trouble kakati tuddukayo ne tumugamba bagere ne muganda naye ebyuma bo bimujjako nabaga nti apaana ebyuma sijja bimujjako ebyuma aketabo position ndi nedda kyobola nsekera bana ab'omunaala if I have the capacity okulitralizing buli kintu omunaala nja kulitralizing ate kugenda kukola mbagambye ku machamba wadde ne center abakukola ne mbaga nti mugambe yingini y'amazzi asula ku lubowa yingini y'amazzi asula lubowa muteekeko mukole check ya bukadde 10 naye alete check ya bukadde 10 omunaala ogwo bwe gunnema okujaminga ezanga azitwale nja kujaminga mukolete bweri